Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Okay, ALLANCRUZ gemanya and of course CRUZ exclusive gemukutu nyongera okutegeeza olunaku olwaleero tuli ku Sokagala okitegedde and of course celebrities banji abaliwo olunaku olwaleero bw'otunulantunula tiimu ya manager Roger ye Saidi wano wetuli wano ye tiimu ya Spice Diana Saidi wano wetuli. DJ Michael kiri kitya kiriwo baba ogamba otya gasa aweddemu gasi mwali just umudde mu bumuzi tuva kugoba wakasamba emeka ebiri one win guno gusembe gusembe kubye bani abo ba TikToker gwe mix seems so funny mugambe nti munnange goalkeeper gwa facinga musajja mukambwe nnyo we namuwaamu record Kampala n'agoba n'alowooza buli sawa n'aba agoba TikTokers musibeko ebintu byemmwe mu ddeeka TikTokers mbakubye mmeka bavuddeko tubakubye kamu ne kabalumye ani akatende Benja ne manager Roger asambye kabiri akalungi abadde atambula amalayo amazeyo nga bwakomoka tulinze Spice Diana ajja kubekanya ekintu kigende mu maaso. Kale ku mukutu CRUZ exclusive tukyagendera ddala mu maaso. Manager Roger DJ Mike agambye okubye kabiri nga kamalayo. Mike amanyi Mwokubye kabiri kade kalungi nti bakalabangako antegeera okay byebimu mukubye bani ba TikTokers tukubye abo era Miki Monoonya Miki yangamba mbe tugenda bakuba simanyi golo mbu tutwale ekikopo kati gwe ninze Miki huyo Bush tukubye oyo Bush ako Bush celebrity Bush mwakazanya mpira emeka celebrity twakazanya match 2 mukubya nani tukubye simaya bebani simaya ba NTV baba bakola ku TV mbo bazze batusumbuwa mbo bazze kusamba mpira mude ku NTV waliwo ekitiimu ekitugwiride awo ki comedy store kiina abacuba kale sawa chuba mwangi tasambye teri comedian azanye kati zinewunya comedy store teri ko comedian wadde n'omu okitegeera mulimu simanya oloya simanyani Denis Onyango bonna bajjudde muli bonna bali omwo naye tubakubye batubyemu ku last yawo goal emu Bush yagulidde guno mupiira yalesa abasajja ba Premier League oba abajjewa kati afutya nkatagala mugo balina license okabe yalese sagere abuza agambye ompira wa celebrity olaba kati boyimirira ne mu frame bye mbagamba baganya mpira ba celebrity asobola okubeera omubbi asobola okubeera malaya asobola okubeera omuzi kyona kimufula okitumula nze nange nalonye ne Bin Laden celebrity bamuganyo samba naye abaddeho naye kijoyino mmanya munnange abazanyi bange bonna bababbye ne babateeka eno nengende Congo nefune basi y'aba celebrity nina ba Papa Wemba bajjudde muli ba Philipu balongo mba neze bawiro bonna bali omwo Victor kiri kitya tweyagala mpola just akuba omupiira gwagaana muko but tuzze tubeerewo tuwagira abantu match ene natuyambe ekya naddala mu kugatta etuyamba nti omuntu noba tokwatagana na muntu osobola okusisinkana naye omupiira gusobola obbagatta mulimu abantu abawukana nga ensonga ebawudde si amaanyi nnyo abamu nga tebagimanyi nagimanya but wojja wano ne munyumyamu wasobola obbaawo engeri gye tukwatagana n'okuba nti omupiira guyambako okufightinga stigma mu HIV AIDS obutastigmatizing abantu I believe it's a good cause. Kiri kitya ekintu kiyitirivu wetwogerera empira gigenda mu maaso Miles omupiira takutteeko kyoba omanya Miles mulema naye nga kyoba omanya wano kill the stigma ye campaign gye tuliko nze ndi ku tiimu Dina naye ogetu bangobyemu mbu sirinaawo omupiira kogwe nangamba wegamba esonyiwe kankubire Dina obulamu bugamba ki oli refu ogudde wale commentator an MC and also a great supporter of the cause. The stigma byonna mbiri
Ivyo fifi kino ekintu kitutwala kino ekintu kiraga eggwanga ebintu emikuba bagise kill the stigma nti mutujjewo okugegenya abantu abalina obulwadde naawe kati baana balina autism abaana abo beerabira abaana abo balina obulemu ku bwongo so ekisooka tumanya awareness that is one ekyokubiri ne tuvumirira ababavumirira kuba nabo bazaalibwa tebaagadde mukama yabatonda gwe yakutonda nga bwoli nabo yabatonda nga we bakola ki nga we bali so tulina okubeera okuba ate nabo wadde balina obulemu waliwo basobola okukola okusinga ffe so in all occasions tubeere wamu tukivumirire then ekirala we support balina sabuni gwe bakola mu bidomola mu kyow'amazzi liquid soap tumugwe tuba supporting because that is the best way to do soka omupiira balinamu tebalina waliwo abalinamu ndabye Mickey seems too funny oyo wa side ya TikTok agumanyi nendaba Mr. Lee amanye mungi nendaba Bobby Lash asambidde I think mu Team Star omupiira agumanyi then ye Mr. Lee asambidde no mba celebrity sorry mu ba Dina FC that is Team Spice then ayeta gusambye manager Rojo omupiira agumanyi agumanyi asala n'okusala ne kanzu azikuba then Shidi Style abadde akuba ndabyeko MCS ko waliwo Sami wa NTV omupiira agumanyi mbadde mmanye banga lyonna kati eriyo Sami omupiira agumanyi kanga omugomvu anti omugomvu gombu style ako Shakibu omupiira ogumanyi fifi agambye omupiira ogumanyi mbadde ngone pink nangamba ngo Shakibu omupiira agumanyi omupiira sigumanyi nnyo ngugezaako bugeza agambye omupiira ogumanyi anti nkoze ebyenjawulo leero naye nga nkoze ebyenjawulo oli ku tiimu ki eno ya black ya Dina okay bale muje baleko mwenna abatulaba okay weyanjule amanya bamta Exen Montage Zent Montage shooter okay olalo ozanye role ki mu gundi eno campaign as you can see camera games okay yeah so gwali mu camera olalo mu kifaananyi kye tunalaba ku social media buli kifaananyi kyonna olwedde byafulumye edda olunaku olabye otasofa olunaku terubadde lubi tuli wano eno tugezaako ku avoiding stigma ya Dina Foundation kale tugenze mu maaso mpola mpola nkugambye omupiira gwo ukyagenda mu maaso n'okubanga ate gunyuma ba celebrities ab'enjawulo bayimbi ba comedian bona nemit webali bulungi nnyo okulaba nga ate embeera etambulira ddala malidadi sana naye nga baŋŋambye comedy store according ku baana abaliwo baŋŋambye comedy store balese bamachuwa balese bano abagusambako ne bawummula okitegeera Jacob yaman Esco how you doing we fine how are you naye nga Jacob omupiira asambyeko no ensonga lwaki tiimu eno yalwana ennyo okweyongerayo ku feezi eddako be bazanya abagenda okwezi 11 kuba nagenda kuba kisaawe kiramba ku final era semi ne final olukuyita ku semi wetu bepa ngomanya kiddako naye nga omupiira agumanyi ategese bulungi tiimu Jacob kino ekintu what's the cause ya kukeera kumacyo ku bantu tuyamba abantu basosola abantu omanyi teri kintu kiyitibwa kibi nga kusosola muntu okusosola muntu mu nkula ye Katonda gye yamutonda okusosola omuntu mu byamawanga mu ddiini kati cause to fighting a stigma yena omuntu yena gy'oli ng'olina omuze muno yafuna sirimu notandika omusosola omwogerera kibi yena gy'oli omuntu eyo nga omuntu n'omusosola eggwanga ly'eddiini lye kibi so that is abo bonna abasobodde okuvaayo from all their walks of life. We have entertainers, we have stars, we have comedians. Kale abantu bonna mu categories abe nawo n'abakola ku stations ez'enjawulo eza media okubeerera ku online radio. Yes, okubeerera ku online, yeah. So technically ekintu kino tetusobola kyogera kukituusa ku bantu nga buli omu tavuddeyo okukozesa kyakusobola kola nakola ki nakyogerako ne kigwa. Let's kill the stigma, let's kill the negativity, let's have positive energy. Mu buli kimu tujja kuwangula. Yo Uncle Patu. Wanji. Oyisewa leero. Kati wali mbadde mwenda. Naye katukola nteekateeka. Nzireko mu wingi. Oli mutimu musanvu awo ndyoke mpitirawo. Eyaffe ya media. Okay. Media olina okubamu. Owai nasazeewo ne ngamba kambeere nnyuto buli wamu nsobola okgendayo neme kuswala. Neme kulaba bubi. Okuswala wangule n'abawangudde yenna. Twakawangula matches meka. Twakawangula emu twakazanya biti tuwanguddeko emu ne batukubako emu. Ani gwe tukubye? Tukubye ba entertainment. Tukubye entertainment. Wow. Ate ani atukubye? Abatukubye babadde ba kivu badde bavubuka tebategeera. Okay. Ndio tebategeera batukubye eggoolo. Ne kino kiyamba eno cause gye tukoze campaign gye tulimo olunaku olwaleero. Basically ekola awareness.
abantu ne bamanya naye ate ng'ogyeko n'ekyaweyanisa ate naffe kituyamba tugatta kati mbadde nsamba nga tusamba ne Martha Mukisa mu ttiimu y'emu kati nze nandi musanze wa Martha Mukisa oba ye yandi nsanze sirabika kigatta kibadde kituyamba Big Eye naye akati kaye mwaleese waki golokipa zonna nva eno nenkwata ya spice lwakubanga aba comedy store bo babadde batuwa ssente tirimu yaabwe yonna eyamwanje njagala omugamba tabaddemu yenna comedian tubadde bapangise nze bampaddeyo ekyesatu ŋŋendeko wali mu ttiimu yaabwe obeeguze oba teguze ffe tukuba obeeguze oba teguze ffe tukuba Bigayi oli ku ttiimu ki oyinza okuba yambadde omujozi naye nga ne gy'oli tomanyi mpozi ndi ku ttiimu ki bannaye mumbuulire mpozi ndi ku striking line sebo era nkubye n'eggolo sebo nze top scorer as wetwogerera yes ezo nze top scorer n'eggolo 2 teri yazikubye ng'akubye eggolo 2 sekindo kyetise nkyetise era engato yange kyemmanyi sibe kiri oli smart Bigayi kati lwabetumbwe machi ze tubadde naye kizibu kino kakyogere kizibu osanga omuyimbi e Uganda ng'embaaze tezaagwamu ng'anyirira sikini nakyo bannange ng'ali complete Yisima yalabye Bobi Wine ng'ayisa bannamawulire aba entertainment ne Yisima yennyini n'atya kyolaba omusajja tannatuula mu ntebe naye ng'alabika bw'ati waliwo ekintu kye njagala okugamba abantu tugenda kufuna Bobi Wine agenda kukola ebyafaayo bwe biti ye mukulembeze asoose Uganda aze n'afuuka president wa Uganda ng'alina ennyumba n'ekyapa kye bonna from Obote tebalina kamba kusomere ng'ojjako Ssaabasajja kati kamba kusomere Amin yali agoya kawunga olaba wali Serena yali nigwe wali tonazaalibwa Nairo Hotel nze nayijjamu nga ndaba eno group ki ey'abakongo eya gospel Nairo Hotel nga wagoyeza akawunga wali gundi barracks y'abapoliisi nga agoya kawunga nga kitegeeza bamuzaalira mu nnyumba z'abapoliisi naye n'asula omwo Obote yali mbikajja ku famu ya gundi ya Nyerere najja akokolo ng'alina kasiisira ka family njagala kino kiteekako omutwalo gwa $1 era nakibagamba dda Jerusalem muzeeyi wange naye ebyaddala from 60 Museveni yali asula mu nnyumba z'abaki za omupiira gufuuse omupiira Uncle Rain Nyambala ngenda mu kisaawe oyambala olina golo meka sofa nakatuba geremu nze ntebedde ttiimu ya Stars bagambye okubyeka ggoolo nkubye ggoolo tennabaawo wano Ugandacelebrity mwankubidde simu manager nga ngai naye ndi bize nina ebivulu badde bannoonya wase nangato ekutuse Jacob Omutuuza agibbye Jacob Omutuuza agibbye osamba namba ki shirt number 9 osamba Rain mbuze osamba namba kisigambe oyambadde shirt namba meka enamba sigimanyi naye kyemanyi nyambala shirt number 9 oyambadde 13 Rain byebimu tuuno muli wenkweka mubalaga Keisi yatuliddemu Vivi Pink agambye oswazizza nnyo nga ntebye ggoolo Vivi Pink bwagambye tondebye sitebye mboba kwala katono bwete ng'oli kutaka omanyi ffe abaana b'abagagga tubaamu n'endwadde tetulinga baana b'abanaku bano twamumye omupiira yeetunda baakoze kintu kimu transfer window ebaddewo abalina ssente nnyingi ne bantwala omupiira ogulabye otya omupiira gubadde munyuvu osambyemu osambidde ttiimu kyentertainment osambidde ba TV na radio NTV tubadde mu NTV bagayi temulina mupiira yadde nze aba savings and kati nze abaddewo nzeka nga ntudde obwedda kati wenzize ne tukubamu kiri kitya wano kirungi tekirina nnyo buzibu bwebaza unity ebadde y'amaanyi nnyo n'okuyamba abaana abo abalwadde. Is it a good cause? A very good one. Like tedi omuzadde azaala mwana ng'agala beera n'obulwadde obwo. Obulwadde kisooka buli so expensive but we all believe nti obulwadde obuwona. So for okujja nga celebrities tusomesa abantu abadde eyo nti you can also help someone ali eyo ng'ali mu bulwadde bwe butyo. Olaba Serebu Spicy Dan akisobola, olaba Big Eye akisobola, olaba Gundi akisobola. I think it is for a good cause. Wasambye oba omupiira gwe gukusambye? Antuuse reeti naye era nandifunye chance gumanyi. Omupiira ngumanyi. Sijaga nti ngumanyi nnyo naye Samambi ne by'omulujja. Bwe bankwasa kuggweza at least nsobola okumenya. NTV bagambye. Batukubye. Temulolesa nko mutindo mubi. No, timu yaffe simbi but the problem is abantu betusinkanye olwaleero timu zaabwe zibadde nnungi nnyo. Bwetunira timu ng'eya Comedy Store baguza bachuba. Tebaguze bachuba. Timu yabwe njimanyi. Yeyo timu gye basambisa. That is the standard Comedy Store team. Kakati Uncle Doug.
Alan NTV bakobye atevirire mu mubinja NTV genda mu Europa NTV nabagambye temutandikanga sinatuuka mistake nambemu betumye ne batandikanga sinatuuka ogenza okutuuka ngenza okutuuka nga mawulire genfuna malala nnyo naye kenyingidde bwendi abantu bonna nga oliwenga NTV mubeera smart naye omupiira temuli kwata kamera ondaga nkoddaga bwayambadde okuva wansi mubeera smart naye omupiira Cristiano Ronaldo yagiweereza Cristiano Ronaldo yagiweereza kati mugendaka mugenda tuwagirako fa ogenda kujja sebo Alan sebo njagala weefuge tukyaliwo sebo bagambye babakubye match ezo bbiri kitegeeza muvuddemu era tukyaliwo tukyaliwo tetunavaawo olunaku luno lutegeeza ki olunaku luno stigma abantu balina okumanya nti okufuna emberenge tekitegeeza nti ofudde ofuna emberenge neera n'obaawo era ala ne bagamba kumakya nti dagi yafunye emberenge togananga kumpa kuhaaga I know Carol don't snapping. How are you? I'm okay, Alana. Oli bulungi? Yes, sir. Ne kalongo nyiridde. Alani. Bino bya bulijjo. Carol. Wanje muli otya? Ndi bulungi. Obulamu bugamba ki? Si bubi. Gonsambye namba ki leero? Naye omujozi gote kuli namba. Luno olunaku lutegeeza ki? Olunaku. Tuliko olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero we're celebrating life basically. And we've come together. Omanyi Alan tulina platforms ba celebrity abayimbi ba comedian tulina platforms nyingi kati wetwegattanga waneeno awareness ya stigma against abaana abalina autism oba abantu abakulu nga bakoze nayo side effects ezinga ze bafuna oli abeera tawulira wabeerawo abagongobala waliwo oli tatuula tatambula so abantu abamu bakola ki baba stigmatizing which is wrong so kyekisinza tukuŋŋaanya awamu nti not only kusamba mupiira wabula awareness etambule n'abadde kubuuza okusamba omupiira ategere nti ekintu ekyo si kirungi. When you judge when you judge a fish by its inability to climb a tree eva egenda kubeerowooza nti ensiru tesobola linnya muti naye ng'erina weekoma ebintu binene munnange weebityo ebitambula but that is it basically we are trying to spread the awareness of stigma against autism. Attendance y'aba celebrity ebadde etya so far? Beautiful. Yeah. Abayimbi. Yeah, according to Jetwasembo Kola, this is far better. Tufunya abayimbi banje Spice Diana badewo, Joey Landa, Martha Mukisa mubalabyeko mu pitch nga basamba. Mr. Lee, we've had the whole B2C team, Bobby Lash mubalabyeko, but TV presenters Baze, ba Winnie Success obalabyeko, ba Imi Candace. Like we've had at least a bunch abayimbi Baze, you know, abayimbi ba B2C bakugambye bazuli terms obalabyemo bade basamba. So it's a good thing. Thank you. Martha, how are you? Oh, I'm okay. Bangambye Fifi Pink angambye osambye omupiira. Ondabye. Ati tuddayo. Oli mu team ki? Ndi mu team media. Team media. Nzanyira mwe. Lwaki obadde mu team media? Mwe bantu bange. Otubribinga tukube endongo n'awatali. Njagala mujje mu concert on the 12th of May. Yes. Concert twalaba ne sponsor. Yali sponsor yali amba wafuna. I'm influencer Pills na Lager. Yeah. Guno omwaka nga gukwanguyira. Kuzikiza. Yes. Kiri kitya wano? Kiri okay. Tuli mugundi barita batya mululwana nantamegwa yes stigma against HIV AIDS era ndabyewo ne dinner Special Kids Foundation yes so tuli mukuzanyamu tunyumirwamu tusanyukamu ate twagala na buwanguzi team media. Ono gwe nnina wano ate ye DJ wa Eddie Kenzo gwe muwulira Miracle. Kiri kitya? Ekikopo tukitutte. Wanje? Oyogera ebino ekikopo tukitutte. Lwaki waze mu timu ki? Naze mu timu ya media. Timu ya media? Yeah. Why? Lwaki wagenze mbayimbi wali abayimbi waliwo why media? Mwagala tu bribinga. Andi nze nkola ku Dembe FM sebo. Yes sir. Ndi wa media. Okay. So why say? We nayise. Unaona kutambula lutya? Nakusirubi. Tunyumiddwa. Ndi musanyufu nti at least abantu bano bafiiriddwako ndi musanyufu nnyo nti buli muntu yenna ataddemu amaanyi ataddemu abantu bonna balaba basanyufu.
oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi, weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere e Mengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo.